omujjeko ogufu n'omulinyisa ate ne weetonda then president n'avaayo n'agamba nti wadde jeno yakoze ensobi omusonyiwe ku baffe kuba alina omutima gwa Africa. Yes. Weewaawo neyanza ndi musajja mukristaayo ekitabo kyenzikiririzaamu ekitukuvu ekya bayibuli kitugamba nti omwana omusirusiru avumaganya nnyina. Yes, omwana omusirusiru avumaganya nnyina era omwana omugezi asanyusa kitaawe. Kankulambikire General Muhoozi gwe twogerako. General Muhoozi y'omu ku baana ba Museveni, y'omu kuba ku Museveni bazaakozesa okwonoona amagye ga Uganda ne poliisi n'ebitongole ebirala. Naye bannayuganda mbasaba okubategeeza abantu bano mubamanye. Asooka General Muhoozi Kainerugaba, General Musale, General Museveni ne Janet Kataha Museveni, Lwabogo ne Natasha, abantu abo bawamba ensi yaffe buli kitongole bebasalawo ani akibeeramu n'agenda. Natasha yakulira State House kubifumbibwamu n'ebikozesebwamu byonna. Okitegedde? Omanyi kibi nnyo okubeera moderator nga tomanyi bigenda mu maaso mu nsi. Abimanyi yeeyisaako bwe. Kakati kankulambikira abantu bategeere omuntu gwe twogerako. General Muhoozi neyanze gakyali kumusomesa. Esebo. Oyine dakiika emu. Esebo. Onzike. General Muhoozi. Esebo. Talina musango. No, of course sijja gamba nti talina musango kubanga tutunuulira tulina kye tuyita President waba yavuddeyo ne yeetonda. Of course omusango gwabaddewo. Lwaki omuntu ajja ne yeetonda ku lw'embeera kireeza Esebo. Esebo mukama wange. Omusango gwo gwabaddewo. Okubeera nga ensi eno Uganda si Kenya. Bweba Uganda si Kenya ne wabeeranga wabaddewo tugamba nti byayitidde kale ebyayitidde ati bwe tugamba nti byayitidde tewali atakimanyi. Nze kyensuubira ekikulu si kyagamba nti oba bamukwate, ekikulu kutereeza nsobi eyabaddewo. Pulezidenti yakikoze. Pulezidenti waba yakikoze katulinde Kenya eveeyo ku nsonga eyo. Naye ensonga General Muhoozi gyayogedde lwakuba nga Bannayuganda tebasobola kusengeja nakusengeka kyayongedde okubalaga ebintu bye tubadde tuze tubagamba nga nti ino eggwanga lituuse mu mbeera nti lirina bannannyini. Owulira bulungi nnyo. General Musale muganda wa Museveni yawummula amagye 1989. Ono abadde abimanyi nti yali second army commander. Naye bw'amala okuwummula amagye n'aritayalinga amagye ranka ze yafuna okutuuka ku General kubanga naye generali yazifuna amala n'okulitayalinga amagye wakirabawa mu nsi yonna. Ali wali bbali naye yaritayalinga n'afuulibwa General ng'ali retired because yagenda okuva mu magye nga army commander nga lieutenant general nga tanaafuuka full general foster general. Ebyo bibeerawo wano mu Uganda tuli fenna. Kakati bwe tumalirizaawo ne tujja Henry tumukunde ayina oluganda olugattagatta ku Museveni agamba nti NRM etufuga mu mbeera nti waliwo abatula ku dining n'ababeerawo n'ababeera mu ntebe ezibeerawo mu ddiiro kati be batumukunde. Mpuliriza nzija abukaranka bbiri asinga Gaddafi bwe yajja wano n'agaba ranka kubanga Muhoozi okufuuka kano Gaddafi yajja wano n'agimuwa. Kakati oli bw'abuuka ebbiri kitegeeza ki? Naye jjukira naye wa Luganda atula mu ntebe tatula ku dining naye atula mu ki? Bamusibe emyaka 4. Bamusibe emyaka 4 kwogera ku nsonga z'amagye ku media yali ku CBS emyaka egi ng'ali katebe oyo n'omukoddomi naye lwakuba nti be bana batula mu ki? Mu ntebe. Civic Media. Omulungi ali kufika media ogamba ati najjo likansi nti kimu kitambula bulungi abingi tugenda kubeera nga twogerako olunaku lwa leero
byetaaga okubeera ng'omanya ebimu ogenze obitegeera ku twagala kubeera nga tubikubaganyako ebirowoozo twagala kuba nga twogera ku nsonga ez'enjawulo ddala ezibadde mu wiiki eno tugenda kwogera ku lunaku lwa independence Uganda emyaka 6 bweddu tuganyuddwamu yowayi tufunyemu biki abakulembeze 8 Uganda befunyemu eryo ebbanga ery'emyaka 6 biki Uganda byetuuseeko naye essira abantu balitadde nnyo ku tweet eza General Muhoozi Kainerugaba zasobodde okubeera nga ate ateekayo ku ggwanga lya Kenya ekyamazima ffe nga bannayuganda yatuzizzaamu amaanyi deputy mayor omuntu okuvaayo nga munagamba nti Kenya week says aye n'abagano bagamba mumbuulire wawe naasula ega omuntu ng'oyo mu Uganda tulowooze nti amaanyi tugayina waawo tuli basanyufu nnyo olw'omukulu tweets ze yataddeyo gamba kiraga amaanyi agali mu ggwanga ge balina ng'eggwanga ge balina naffe eri wano mu Uganda nedda yagambye ye n'ejje lye yes ye n'ejje lye so bino bulijjo tubibagamba bannayuganda nti Uganda ejje si lyammwe lya muntu Uganda si yammwe ya muntu kati mutandise okubyerabirako naye kati terikyaliriye kuba kati General Muhanga yaliwo kati yaduumira ejje ery'okuttaka no okubeera ng'oli muduumizi tekifuula jje liryo oba oweereddwa jasibu that is why ne bwe baamuzizza ebbali bamwongedde rank so kati mwe tusaagala bannayuganda muwuddiisibwe mulowooze nti kyavuddewo nti ejje lirye nga bwe yabagambye era nekyayagala okukola n'ejje lye akikolanga neyanze tugenda kubeera nga ezo n'ensonga tuzogerako ejje lirye ejje si lirye byonna tugenda kuba nga ate tubyogerako bannakenya baavudde ekyamazima ne bawanda omuliro omu waliwo tweet gye yataddeyo kansala kwezera gwe nalabye agiddamu nze ng'omuntu sigisobola wanaaba asobodde ayinza ojjogera kasaana ajogera mu luzungu ebintu by'oluzungu bizza mu Luganda si birungi nga yagiddwako ekifo n'aweebwa ate rank esinga amaanyi mu magye ne bagamba nti rank wezinaggwayo tebamueri kya general manager ebyo byonna biri kakati yosobola okubeera nga ate oyogerako General Muhanga bwate naddizibwa ate mu kifo kye bamugyemu ekyokubeera omuduumizi w'ejje ery'okuttaka naye yasigazza kiri ekya presidential advisor special operations ekyo nno by the way kirina ensonga endala ey'enkizo nti kimusigazaako kali akokuba ndi asobola okwogera ku byobufuzi wadde akyali mu magye ekyo ndowooza ab'opposition muyinza okuba temukibuusa amaaso naye nga asobola okubyogerako twalabe gye n'otafiire naye mu wiiki y'emu yasobodde okubeera nga ataavaayo n'atabukira poliisi nti lwaki mukwata abantu mu ngeri emenya amateeka onono minisita wa internal affairs y'omu ku basajja 27 abali ku high command abamu ndowooza ku 5 basigaddewo y'omu ku bo ebyo n'ebirala tugenda kuba nga ate tubyogerako deputy mayor nsaba omulize waaw abalabi baffe abafe media era wamu n'abatuuliriza tubalamusaako ne tubeebaza gye mutuusizzaako engalo week nga bwetambudde tumanyi nti embeera si nnyangu buli muntu waali wakaabira kasukaali tekakyasoboka sabuni takyasoboka emmere omuceere ogutandikirwako gwa 15 gwo nno gwe mubibibi amafuta tegakkanga kwegamba amafuta gakkamu nedda muganda wange amafuta gaali ku 13 bwe galidda ku 13 tujagamba nti gasse so embeera twabagamba nti ejja kubanyiga okutuuka nga mwevuddemu ne mumanya obuvunaanyizibwa bwammwe ne mukwata omusajja ne mumukunkumula omukono mu kibya kubanga obuyinza busigala buli mu wiiki ekutambulidde bulungi wiiki ebadde yeewuunyisa bwewuunyisa kyetujja okugamba nga buli ebibaddemu otunuulira ekiri mu Uganda ne weewuunya bannayuganda tebakyaliko bulungi oba bubi embeera mbi temulina kubabuuza nti muli mutabula embeera mbi era okuleka bano bannaffe abali ebicepere booba oliawo bali wadde yaddeko naye bannayuganda generally bali bubi neyanzanya deputy mayor
kansala twa wanjisebo nsaba mulize kwakula banyabo ne basebo bannayuganda bannange mbalamusizzaako buli mu kiti kye amanya nze Sendyo wa Twaha nate n'olwali tuzze okugatta eddoboozi oba okugatta ettaffaali ku nnyaffe Uganda tuyita mu kubaganya ebirowoozo ku miramwa egizimba ensi yaffe oba egiri mu ggwanga lyaffe Uganda namusaako mu ngeri y'enjawulo baganda baffe mikwano gyaffe bannyinaffe bamama baffe ne bakadde baffe abawaŋŋanguka ne bava mu nsi yaffe oba mu nsi yaabwe Uganda n'abo abaagenda ku mirimu egiri professional ebweru w'eggwanga n'abo abaatulugunyizibwa ne banoonya obubuddamu mu mawanga ag'ebweru bubi nnyo 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 naye kyamukisa mulungi nti gye tuwaaba akyaliwo era akyawuliriza ensonga zaffe twongera okufukamira okumenyeka mu mitima okwetowaza n'okuwanika emikono ne twongera okumusaba akole ku nsonga zaffe mu bwangu baba azitegedde era azikoleko sijja buyita bukambwe naye mu ngeri y'obuvunaanyizibwa akwasisa omukono ogw'ekyuma kubanga yekka yasobola omukono ogw'ekyuma gusobola okuba ogw'obuvunaanyizibwa kubanga ye Katonda yamanya abantu be yatonda ye yatonda abantu n'atonda amajinni kati baba ye yatonda amajinni alina okwekwasa emukono ogw'ekyuma galeka abantu begazanye mu nsi mwe yabatondera era amajinni ekyo kyetugalabako amajinni nanti oluusi oyinza obutagalabako ne gakozesa omuntu okutuukiriza ekyago kati tusaba Mukama Katonda akozesa omukono ogw'ekyuma okutujjamu amajinni agakozesebwa ng'abantu neyazaye kansala Twaha musomesa yesebo kwewunyisa okulabako lunaku of course ife naddala mu mbeera nti tuli bannayuganda ate nze ntekanye ekitiibwa muntu naddala owa wansi munnayuganda oyo ali gwe tufuba okulaba nga president waffe bwasiba ayogera n'agamba nti agenda kukola ekisoboka kyonna ekiri wansi w'enjuba okakasa nti munnayuganda abeera independent naddala mu nsawo programs nyingi ezivudde era tujja zoogerako era nnina mpitirivu nnyo tewali mulamwa gwe nnyinza kutya kujja kwogerako olw'ensonga twalonda bulungi ate structure y'amaanyi nnyo nywevu security nywevu buli kimu kinywevu tusigale era tutegeeza bannayuganda timusigale nga mukkiriza mu Uganda yaffe ye Uganda yaffe byetukola bingi ebikolebwa bingi ate bannayuganda babiraba bingi ebituukiddwako era bingi ebikyakolwa wiki ya tutambudde tebadde embi mu kutwaliza awamu kisinza okusanyula mu weekend president waffe vaayo mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa okwetondera neighbor waffe Kenya okubeera nti oba oli awo ebyazze tebyanyumye nnyo byabadde tebyanyumye nnyo nga president era nga head of state obutatunuulira nti no of course buli nsi ebeera independent ebeera ne byetambulirako okubeera nti wabeerawo omuntu oba oli awo sijja ye yennyini twagala aveeyo oba oli awo ayinza okuba yabadde n'ensonga lwaki yatwitinze naye pulezidenti ekyasaanikidde amawulire pulezidenti okuvaayo n'agamba nedda eri ensi erina pulezidenti waayo ate nga pulezidenti wankizo nnyo mu Uganda yaffe abaddewo yalike no ebyo bya birowoozo bya omuntu aba n'ebirowoozo bye omuntu aba n'ebirowoozo bye tetujja kugamba nti oba mu weeks 2 oba ki muntu mukulu General Mulamba oba oli awo ye is accountable naye ffe kye tutunuulira president okuvaayo n'agamba nedda era yakoze ensebiri n'agamba namukubidde ne president namukubidde n'essimu ne twogera n'ennyongera okumenyeka ku lwa Uganda kuba Uganda yo nywevu Uganda byekola birabikako Uganda teteekawo mbeera eno yagezaako kuteekawo bintu ate omuntu senga akola ekikyamu ng'ekyo omuwakibonerezo tetujja gamba nti kyabadde kikyamu yakoze kirungi no omuntu aba yawandiise tulinda aveeyo yajja avaayo kuba muntu mukulu ate General Mulamba
katulinde parliament ejja kwongera otaganjula ensonga eyo kannamuse ku ba fake media modulator bannaye abatuwuliriza ati munnango simanyi modulator ennaku zino bannaffe ndoza balina engeri gye bamutiisatiisaamu naye bannaffe media tubalamusa nnyo mwebale kulonda ffe mwebale kugamba nti ffe tujja kubeera olwa fake media tuwulirize naddala ebigambo ebiva mu nze ku lwa gavumenti okulaba nga twongera okusosowaza ensonga za ruling party that is NRM n'okwongera obbagumya era obbateekateeka obulungi nti nedda mwalonda bulungi amanya tuwembaze Richard kansala ku NRM lwakuba bannange ekyo bakikuba naye nga ndi kansala ku tiketi ya NRM ruling party bingi nnyo bye tukola bingi bye tukwasaganya amasomero okulambika bannayuganda okulaba nti beeyagalira mu Uganda yaabwe so kirungi nnyo bitambula era twasazeewo ne bakansala bannange ne tugamba tujja kwongera ososowaza ensonga ya pulezidenti waffe okubeera nga Papa East Africa kigenda kutambula okubeera nti abaddewo ku lwa East Africa Papa East Africa ekyo tugenda kisosowaza Papa ye taata eyeebuuzibwako eyeetoowaza awo wabeera nga waliwo ensonga avaayo n'agamba nedda ku lw'okuba nti ndi Papa Africa East Africa ngenda kusigala nga nteekawo obulambulukufu mu mbeera yonna tugenda kuteeseza bulungi yongero twesiga ekyo naffe bakansala twagambye nedda pulezidenti waffe bakansala ku tiketi ya NRM ekyo tugenda kwongera kisosowaza weewaawo moderator njagala okulamusako ku bantu abatulaba ku fake media wiiki ebadde yakatemba nnyo naye twagala kwebaza Katonda nitugimazeeko bulungi nga tukyali balamu ekyo kikulu kubanga abantu bangi bafudde ate abagagga tusobola kwerabira mukadde waffe Haji Sebulondo eyatuvuddeko mu wiiki awo tusaba Allah amugondezeemu amusaasire ebyamusobako basically mu wiiki nga bwe tugiraba yayongedde okutulaga obanga ddala mutuufu olimu omutima n'ensa yayongedde okutulaga nti kyenayogerako wano nti ne NRM yennyini abamu abajesibamu we bali abali Kabalaza abali Amagumba n'abali mu ddiiro kakati ekibuzo kisigala mu ddiiro ekinene era nga nsubira ne waba Museveni nanyini NRM tayinza kukyogera oba tayinza kukiddamu kubanga omuntu bw'avaayo n'agamba nti nze n'ejje lyange kakati ery'Abannayuganda liriwa police kyongera okulaga nti NRM nono musajja wattu ono alina okumanya nti NRM eriko banyiniyo bavoola baabo eriko banyiniyo si kibiina nti kya buli omu ono tumwebaze alina waagwa mu bali Amagumba n'okoza ebintu naye eyo nayongera okulaga oyo si ye Katemba asoose mu magye gaffe aga Uganda kubanga nakugamba nti Muhoozi abakuba mu nsi ezirina demokolasiya singa ali luzira awo wenyini tugenda kwanta naye nga sinda kuvaako bamemba nupa bakuba balonda abajemera principle mugenda basalira magezi ki tobalinaako atenga bakyajema tobalinaako obujulizi ani ng'olinako obujulizi wanupe yalonda kyogamba emikono gyeyongeramu bweyongeza kakati kyolina okumanya kiri kimu nasomye nga ndaba mukyala Aisha Kabanda ye deputy general secretary eyo mukube bagamba alina okwetonda kuba yalonda anti kakati ensonga eri bweti omanyi ffe tetera nnyo okutambulira ku wolokoso palamenti eyo newe balondera waliwo CCTV camera ntino balonda ku macha nedda ssebo omanyi obuzibu bwamwe bwebwo buli ekintu ekibeerawo nga kirimu obuvuyo mwagala okukimplementinga mu mpuliriza so kompulirize kamalirize ababaka abo okulonda ababaka ba parliament kwatandika ssaawa mmeka kubanga waliwo plenary ku macha era ababaka bonna ne Muwanga Kivumbi n'abalala baaliwo mu plenary ku macha naye akaluwe katandika ku ssaawa 8 ababaka ne bavaawo okimanyi nti ababaka bali 529 bwe baserabidde bwe kiri abalonda bali 495 yes bw'ojjako ebina 95 ku 529 ofuna ababaka 5 mu 8 anti kakati kino njagala okirabe kibale bwoti
nti omubaka we NRM yennyini yavaayo mpuliriza nti ombuze ekibuuzo naye kankunyonyola kansala we NRM member parliament we NRM yennyini yavaayo naga nti obululu bwabbiddwa dda bwabbiwaani because kale tetuganye NRM yandyagadde nnyo okulaga ekifaananyi nti NUP ddala yeetaba mu kawulu kano eyina CCTV kamera buli wamu lwaki tetuwaayo vidiyo tebagala balabisa nga lwaki tebagala tulabisa bandyagadde nnyo naye bateeka ekintu ekyo abantu ababuyabuya mu mitwe ne bakigula mwana wattu nga naye bwenda baba oli mu kukola kati ate nga si kituufu naawe okimanyi kubanga oldon kankulage akavuyo konna akaali mu bululu mu kalulu akakayiyala palamenti eri answerable ku kavuyo ako kati palamenti mukkiryalinga erinnya lyayo yandibadde tugaa nti bannaye ababaka ba NUP bano wammanga balonda obujulizi bwe buno era tewali bululu bwabbibwa ate palamenti ekifaananyi kifa credibility is like virginity. You lose it once, you can never gain it again. Waliyo ne secondary sebo. Maze. Nenyagala okulaga nti abakulembeze abakulira parliament tubateeka kuninga. Ba Adolf Mwesige clerk to parliament ba speaker bani. Let them come out to clear the picture of parliament. But government nedda tewaliwo okubaka lulu. Abaka be NUP bana abenyongereza bati ne bwe bati balonda obujulizi bwe buno. Very simple. Deputy Mayor Dagamba ki? Mukalulu nga Museveni akyali president. Tukimanyi bulungi. Ngakola ki? Museveni nga akyali president. Kati ani akuvuga? Nawe leka Museveni talina byayo. Gwe nawe oli awo tekimanyi nti yabbaka mu kiseera kye tulimu. Kale kanongoseemu nga bw'oyagala. Mu kiseera kye tulimu mu myaka gino nga Museveni yeewaŋŋamizza ku ntebe y'eggwanga tetubangako na bulu n'akalulu nga abalonzi tebasinga bake nga abalonzi tebasinga bulu obululu eva buba businga abalonzi obungi so mu bululu nga NRM erinamu ababaka 6 wabadde era okisuubira ekyo ekyokubeera nti obululu bungi ku babaka abalonzi basajja bagezi bagezi mu bubbi uliriza tulina abantu abajja omanyi palamenti eyo olw'okuba ababaka bangi oyinza n'okwesanga waliwo omubaka nga negyakiikira tomanyi naye nga mubaka naye nga mutula mu palamenti eyo abantu 5 so kye bakola baleeta BSFC ne bambala bulungi amasuuti gaabwe ne balonda Katonda wange njagala nkubuulire kati kankubuuzemu ekibuuzo njagala kubuuzamu ekibuuzo ng'oli moderator mulamba mpayo ba MOP bana bave Karamoja bana bangi omu tuweeyo aba babiri ekirungi nze moderator katokiraba oli wanagamba nti bw'oli wansi bakusanga nga nkubye esuuti wali ku parliament nagamba oyo ye MOP Karamoja oganirawo tosobola kubalaba balonda kyamukisa mulungi nti nze nali omu ku bantu abagenda ennyo ku parliament mu biseera by'okunoonya akalulu nga ndi ne honorable Kaija ne ku lunaku lw'okulonda lwennyini nafuna omukisa okugenda ku parliament. Ekyamazima nyongera okukkaatiriza mu Uganda tetulina bitongole bya gavumenti byonna tetulina paramenti kyendi mu kuddamu tetulina paramenti tetulina sigaddamuzi tetulina poliisi tetulina magye n'ebitongole ebisigadde byonna paramenti bagiyita Museveni zimu mwami Museveni yakozesa obuyinza bwe nga Museveni okuyita mu sipiika n'omumyuka we okudobonkanya okulonda kuba kyamazima ababaka abalimu ensa baali basazeewo okuwa Honorable Kaija akalulu era ayitemu kyenkulaga wano ne babba nga bakozesa ababaka ne muganda wange bakugaya aba SFC okulonda ababaka aba NRM n'abasirikale ba SFC nga bayambazibwa amasuuti ng'ababaka ba parliament sisobola kiwako bujulizi naye baba balonda ng'abantu kuba ffe nakye tumanyi ti NUP teyeetaba mu kalulu byombi bisoboka okulonda n'obutalonda kamaleyo nakano ebyo byonna tubibala kankweka akabalo kano nakakuweereza nako nga twashuminga nti ababaka b'NRM bonna balonda
naye ne Moses Ali teyaliyo kolo nga tusuubira nti ababaka b'amagye bonna 10 balonda kwalondako 6 kakati ekyokulala waliwo abantu kankubula ekyo notegeere mulimu abantu abali mu parliament eno nga BNUP naye nga ffe tetukyababala nga BNUP kati oyinza okugamba nti twaha Kagabo BNUP oba Bashiri Mbazira BNUP so ate yadde nabo tetubabala nti BNUP naye nabo tebalina bye balabikira nga balonda era akasente pulesa bafuna n'okwongera okumutangazaamu Honorable Twaha Kagabo olwaleero olunaku lwajjo ku Lwokutaano ku mukutu ogumu alina kwasiizidde ku mukutu ogumu naye mukutu gw'amaanyi kangoogere kuba gumanyiddwa asinzidde ku CBS oluvannyuma lwa puroguramu oba oluvannyuma lwa Katikkiro okubeera ne bannamawulire ku puroguramu eyo gwasinzidde n'agamba nti ye yali azannya katemba era yali azannya byabufuzi bye era sipiika tamuwanga ku ssente naye kirala era yeetazangayo ku ssente ze yazzayo zaali zize ng'alina kyayisaawo ng'azannya firimu ye era bagizannya abantu 3 ye yali muzannyi leader of opposition yali muzannyi ne sipiika ne leader of opposition bakyogedde n'agamba abalala ababiri abaatwegattako n'ababaka ba paalamenti abalala baafiira mu firimu abalala babeegattako mwalimu akulira akakiiko akalwanyisa obuli bw'enguzi IGG n'agamba omulala yakyegattamu ye deputy speaker n'ababaka abalala omuli aba NUP ne bamubuuza oyogera ki kukugizayo sene noga nti zaali za bukadana za speaker yabukuwera bakuwera bubwe we ate n'omala n'ojja mu parliament n'ogamba tebakuwanga ku ssente n'agamba nkugambye eri yali firimu bw'oba ozannya firimu olina okulwana obutagifiiramu ati abasita kasoke mpumule mututandikirewo n'ebibaddewo mu wiiki tugenda kutandikira ku General kati General Mulamba kino kirumye bangi omuli Dr. Kanokiza Besigye omuli deputy omukulu agambye olina ozannya firimu obutagifiiramu omuli kansala kwisera siri omukulu ekyalumye tekikulumye ekyalumye mukamaawo kasoke mpumule tasaanidde naye tekyanno Civic Media. Achaliko okola kyama nnyo ddala tukyali ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lusuku Alhaji Abdul Munyami Traffic Lwanga nze aliwonire Tamale Henry ne Musa Muto okulaba nga tukutuusaako programu yaffe eno The Earthquake Obunkenke olunaku lwaliro egenda kubanga ate ekyuseemuko ku ssaawa tuli mugezaako kulongoosa mu mpeereza yaffe egenda kubeera ku ssaawa 12 zennyini zegenda otandika okubeera nga ogiraba ku mukutu guno gwennyini Deputy Mayor twagala tutandikirewo omuntu akoze ekisobyo awandiise tweet ez'enjawulo abasajja bali bamuzzeemu embeera ya bukambwe omuwadde ranga naye ate omugjeeko akafo simwema gyenyogedde kituufu omugjeeko ogufo kuba tekaba kafo omugjeeko ogufo n'omulinyisa ate ne weetonda then president n'avaayo n'agamba nti wadde General yakoze ensobi omusonyiwe ku lwaffe kuba alina omutima gwa Africa. Yes. Weewaawo neyanza ndi musajja mukristaayo ekitabo kyenzikiririzaamu ekitukuvu ekya Bayibuli kitugamba nti omwana omusirusiru avumaganya nyina nkukola ki? Yes, omwana omusirusiru avumaganya nyina era omwana omugezi asanyusa kitaawe. N'olwekyo mu mbeera eyo enjogera ya Bayibuli eno etuukira ddala ku mbeera eriwo mu Uganda. Kibi nnyo omuzadde okuvaayo atandika okwetonda olw'ensobi ezikoleddwa omwana omukulu myaka 48 naye temugamba nti obwajjeno abufunye muto
okubeera general n'okwogera ebyekisiru bintu bibiri ebyenjawulo. Okubeera general olina okuba nga oli exceptional okusinziira ku banno b'owangaliddemu. Simanyi oba okimanyi nti mu Uganda twakafuna bajeno 13. Azindi bajeno bonna yes. Oba Uganda President Museveni bazaalonda ku mulembe guno okuva mu 1986 tulina 13 paka kati bali 13 ndowooza nga tulina abasigaddewo abalamu kati 10 ng'ogyekani ogyeko oba 11 ogyeko Eritumwine ne Aronda Nyakairima. So Bambadi ba Museveni baani bw'obatunuulira bonna basajja olaba nti balina kye bakoledde eggwanga lino obanga kale balwana bagendako mu nsiko okulaba nga bafuuka ekyo kye bali. So eyo rank nkulu nnyo naye ekyo ng'okitadde ku bbali tulowooza nti nze nabagambako emabega wali nti omwana ono si mugezi ekimala okubeera nga aweebwa obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. Ffe bazadde baffe batuscrutinizinganga nnyo okuva nga tuli bato naye nga babeesinga nnyo ku ngeri gye tuhandolingamu bato baffe, engeri gye tuwogeramu eri abantu abalala n'engeri gye tuhandolingamu oba gye tuanalyzinga ensonga zaffe. Ono omulenzi si gwe gusoose okubeera nga atwitinga ebintu ebitategeerekeka era abamu ne tubeera fositya okulowooza nti oba abikola under the influence of ekintu ekimu ebitamiiza ebyo nga bye bimuleetera okubeera nga oluusi avaako kubanga naye abantu abamu basalawo kuvaako kubanga tulabye emirundi mingi nga ajja atwitinga ebintu ebitali byansa oba ebitajja mu kitiibwa kitaawe kye yamuwa. Nolwekyo atubitunuulidde ebyo byonna naye ekisinga obubi nti ye threat eri amawanga agatuliraanye. Omanyi action zaffe zi affecting tulina bannayuganda abali mu Kenya obulamu bwabwe bwabadde ku risk ey'amaanyi omuvubuka ono bwe yamaze okutwitinga ebintu ebyo. So n'otalowooza ki bannayuganda abali mu nsi eyo ekiyinza okubaviiramu. So kyekyo kye nakugambye before nti omwana omugezigezi omusiru avumaganya nnyina ate omwana omugezi neyeyagaza kitaawe. So yembeera eyo okugamba nti bamuwadde ekifo ne bamuggyako kino tulina kye tulaba as an analyst nina kyendaba mu maaso awo nti kati bamuggyeko wano ne bamwongeza wali rankers maleyo era soon temwewuunya okulaba nga retirinze okuva mu magye. Kimwe platform ennungi okubeera nga ajja actively politics wa Uganda. So ekyo kyendaba kye bali mu kubala essaawa eno naye ekya rank of course kyagenza okujja babadde already yabadde alina okubeera nga akuzibwa. Kino kyazze buzi ne kigwa mu kino ekyabadde kitegekeddwa kwabadde weekuli ng'era essaawa yonna alangirirwa lwakuba ndowooza bwe yategedde nti agenda kukuzibwa excitement eyo n'agenda n'afuna ebyokunywa oboolyawe byamuleetedde okubeera nga atwitinga embeera eyo. Nga mpunzika nyongera kugamba bannayuganda kwebeereramu. Nze mbagambye nti omulenzi bw'abanga essaawa eno yafunye rank esinga obunene mu magye ga Uganda mu bwangu bwe buti ekiddako agenda kuretiringa tumulabe mu active politics. Naye mubeere keen nti omuntu bw'abeera ng'akola kino essaawa eno ki ekinaddako singa anaabeera nga either yeewaŋŋamizza oba ne bakola obungodiira bwonna okulaba ng'akwata eggwanga lino. Kyetugendamu kijja kuba kibi. neyanzeeke nkozi olunakalako neerabiddeyo abavubuka abavuddeyo ne bagamba General Tafiire ne bagamba Vice President Jessica Lupo yabaddewo Honorable Norbert Mao baagala President Museveni ajje Piri
26 ekyo nno lidoza kyawadde bannayuganda essanyu n'essooni kansala twa wangise tuli ku nsonga za General Muhoozi Kainerugaba. Yes. Kyamukisa mulungi kyayisizzawo bi Dr. Kanukiza Besigye yavudde n'agamba omwana ono yali asomera nino Kampala Parents nze nga ndi Kano nene kati nkyali Kano. Kyamukisa mulungi nti General Muhoozi Kainerugaba ndi omu ku balwanirizi b'eddembe, ndi omu ku bannabyabufuzi, ndi omu ku bakulembeze abavaayo okulungamya ng'akuzizza birthday. Mwe gye mwayita birthday nze gye sikkiriziganyangako nayo nti yali birthday. Tewalabako keeki ne baluuni? Baluuni kitegeeza birthday. Keeki kitegeeza birthday. Kasaba wandiikako. Kati nze kambaddemu Muhoozi teyakuza birthday, yatongoza campaign. Omuntu gwe twogerako ayitibwa General Muhoozi Kainerugaba, mutabani wa President Museveni. Naye General Museveni tihabulwa. Abamugi erinnya lye bavunula nantawabulwa. Kankulambikire General Muhoozi gwe twogerako. General Muhoozi y'omu ku baana ba Museveni. Y'omu kuba ku Museveni bazaakozesa okwonoona amagye ga Uganda ne poliisi n'ebitongole ebirala. Naye bannayuganda mbasaba okubategeeza abantu bano mubamanye. Asooka General Muhoozi Kainerugaba, General Musale, General Museveni ne Janet Kataha Museveni. Lwabogo ne Natasha, abantu abo bawamba ensi yaffe, buli kitongole bebasalawo ani akibeeramu n'agenda. Natasha yakulira State House kubifumbibwamu n'ebikozesebwamu byonna. Okitegedde? Omanyi kibi nnyo okubeera moderator nga tomanyi bigenda mu maaso mu nsi. Abimanyi yeeyisaako bwe. Kakati kankulambikira abantu bategeere omuntu gwe twogerako. General Muhoozi n'okuyingira obuyingiza amagye g'eggwanga lyaffe Uganda kyali kimenya mateeka era yagayingirira mu bumenyi bw'amateeka. General Muhoozi azaakuzibwa mu nkuzibwa emenya amateeka g'eggwanga oba amateeka g'eggye ly'eggwanga. General Muhoozi gye yasomera waali wasomerayo omwana weyali omumyuka wa president w'eggwanga lino, naye be baakomawo tetumanyi omwana oyo wa gye yalaga. Naye nkakasa mumanyiiyo. Nze ndiko njagala okulaga bannayuganda omuntu gwe twogerako. General Muhoozi leero okubeera General kitegeeza ebintu bina. Ekisooka kitegeeza baasidde mwe yatongoleza campaign kyesemberedde okugissa mu nkola. Ekyo kimu. Ekyokubiri kitegeeza nti okubeera General kimazeeyo ebitiibwa by'amagye mwege muyitaaga eggwanga agatali gaffe wabula aga Mwami Museveni ne famire ye. General Muhoozi gwe njogerako amaze okuweebwa ekitiibwa ekisembayo okuba ekyebbeeyi oba ekinene mu magye ekya General. Ekyokuna nga tonaba kinoonya kanti bagambe wano. Bannayuganda kambategeezeeko. Mu mawanga aga East Africa ne mawanga aga Africa mutunuulira abantu abayitibwa ba General. Nze ngenda basitulako mbajjeko wano mu ggwanga mbatwaleko mu America. Omuntu baabeera mu America nga General n'amalaafa ensi yonna America ekungubaga. Ne bannansi ne banakuwala era ne bakungubaga. Olw'ekitiibwa ekyambaddwa omuntu oyo n'ensa z'abaamu n'ebirungi by'abaakoledde ensi. Olwaleero abantu ba General bebafa wano. Abantu basala mbuzi ne bagulawo amabaala amapya ne bajaganya. Wano kirindiriddwa abantu nyinzo babagambako. Waliyo General Kaihura abantu bamulindiridde okujaganya. Waliyo General Muhoozi Kainerugaba abantu bamulindiridde okujaganya. Senga tuwadde mu nsi erimu demokrasiya, senga musibe. Senga tuwadde mu nsi etaliimu magye kubanga ga Museveni, senga n'amayinja gonna ge yaweebwa gaamuggiddwako nga muggalire. Abantu balindiridde General Museveni baggalewo enguudo bafune pati.
abantu balinde Jerusalem sale bajaganye abantu balinde Genoreru naddala abantu b'Ekasese okujaganya kantegeze banna Uganda nga mpita wano amagye tegabanga ko gaba na Uganda amagye ga General Muhoozi ne family ye nga mpunzika njaga tutegeregane General Muhoozi ne General Muhoozi okuvayo kwetondera Kenya General Muhoozi okutwitinga ku Kenya teyabadde ensobi nga abantu abalala bayinza kirowooza yadde plan kyabadde kiplanning kuba tekitandise leero General Muhoozi yennyini yali avuddeyo n'agamba agenda wagira abayekera mu nseemu kye kyamukolebwa twaddamu okumulaba ng'atambulira ku red carpet era mu nsi endala nali wano ne mbagamba nti omwami gwe bayita Ruto pulezidenti w'e Kenya kagorogosi ka mwami Museveni Ruto agenda kukozesebwa okuzannya emizannyo gyonna mu ggwanga lyaffe lino Uganda nga bazannyira Muhoozi Kainerugaba kubanga Ruto eyamusse Kenya ye Museveni era Ruto bamuwadde interview era yagise bulungi Ruto alwa kwegeziwaza n'abaako kyonna kyakola ekirago okuyisa amaaso mu kitaawe Museveni ebyatuka ku Galanga bibadde bisemberedde ku Ruto naye nga be yayise interview tulindiridde okumukozesa okuzannyisa oba okumuzannyisa emizannyo gya General Muhoozi gyonna omwene okuvuganya ku bwa president ndi bulungi nnyo obulamu bulungi Uganda eri secure era President Museveni visionary leader ate bakansala ba NRM Kazowad Papa East Africa is a visionary leader for sure ati muneba n'abenonyeza ebyabwe era ebiseera ebisinga bituba tuwuliranga nga bayisaawo program rather ebirowoozo byabwe mubaamu nnyo obulimba kutiisatiisa okutyoboola no babate yes bali entitled to their views and there's a disclaimer eba yo eri clear about that esebo etteeka lya honorable Nsereko oliwagira etteeka ndiwagira amateeka ku social media computer ku media social media ne computer zonna ba bloggers ebibye ebiririmu ebibye ebivaamu mu nsonga ebyo biba bingi oyogera ki ku muwala Tracy bamutadde ennaku nga 2-3 mabega era naye yawandika ebintu ku social media ye ebikankana ne bamukwata ne bamusiba naye ate yeyambulira ensi tebamukwata abalala bajja tutegeera omwogirako kyo no kakati ebiseera ebisinga mubaamu omanyi bwetunula bino ebyobufuzi abantu abasinga babiteekamu nnyo passion bwe bateekamu passion ate ne balaga sijja kozesa bujega kubafa aba ruling party tetulinga bannaffe media banjulira ne tujja gamba nti bagenda ne bateekamu bo okwagala okuyisaawo ebyabwe ennaku zino twanoonyeza ne tulizuula babaako bwe babawa obutonotono kyobola bwe ne mu parliament abamu kati bakwata ekinene ate nga beeri ne bakwata ekinene ate ne beegaana ate abamu ne bajja naye embeera yonna ebeerezze of course nga eteekawo embeera no omuwala bwe of course byateekayo yes bateekayo naye bwe tubanga tunatunulira Uganda eri stable yakola tweet ku right honorable Anita Among ageze wa papa nakola tweet ngagamba nti bwanaaviirayo ye papa jakubafunyala je sikukalangi yako kugambye naye bannaffe media ensonga of course abana betaga bakolera kiddala babiri no kati mwabali mu ruling party kyetutunuulira ebiseera ebisinga abantu nga bwe ngambye ebya politics naddala nga bano bamenya amatabi
ne bagawanika ne batandika obbasondasonda bwe bati ne babeera nga bateekawo embeera eteeka n'ebyokwerinda by'eggwanga ku bunkenke ne batandika okuvuluga abakulu tudda ku tteeka bano ababiri kuba oliteeka weeriri ekyandibakoleddwa because of tebabasiba omuuyo bamutadde sinaba kumanya bulungi kiki ekyandibakoleddwa abantu ababiri because bebateekayo olanga binegeje bigira eggwanga. Of course era baba balina okuwabulwa mu ngeri emu oba endala bajjemu omuzoogo okuwabula okukwo. Yes, okusinzira ku mateeka gaba gajja taking its course. Buli lwe tubeeranga nga tulina amateeka. Of course, amateeka gakole. Nze sijja kwogerera nnyo mateeka. Babakuleetedde. Bwe baba bandeetedde. Of course bwe baba bandeetedde omusango gusigala musango. Kye baba bakoze naddala ku Uganda yaffe ne mu mbeera yonna ey'obutebenkevu bwe badde eyo ne babeera nga waliwo abapikaapika kuba abantu abo toloza si baana bato baba abantu bakulu. Of course era ekibonerezo bwe kiba kyakusibwa basibwe kibeera ekyokuyiga. No, leka njogere bano banoonya byabwe anti balimisa munnayuganda omubuulira ekifa mu ggwanga naye nga ku lw'obutebenkevu bw'eggwanga President Museveni babasibe automatically baba balina okusavinga punishment okubeera nti baba bataddewo embeera naddala mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Of course baba balina osavinga kakati of course era mbadde manyi kikyogendako naye ekisinga obukulu abannange bwempulidde era ne munnange bw'anaaba ayogera kati General ekisoose kye basinze ennyo okutunuulira era kyemmanyi ekiri mu bwongo bwabwe batunuulire being the president's son era bino byonna bye boogera bagattawo naye kakati ekyo ekyokutwitinga ekyo kyabadde between Uganda and another country. Yes. Twagala kutereza social media yaffe. Ezimu ku nsonga ki President Museveni yaggalawo Twitter ne Facebook. Kwali kubanga ayagala kutereeza si bwe kyali nga biteeka obutebenkevu bwa Uganda ku bunkenke. Obutebenkevu okubeera nti abeenoonyeza ebyo abateekawo embeera bakunga abantu abasekerera abantu abafudde sincerely kiba kikolwa kakati bwe tuba tutunuulidde ndooza munnayuganda ekituufu kyo kiri nti ensonga ya General Muhoozi Kainerugaba President yennyini owa Uganda oba oliawo yandibadde abaamu nakali nti ndi taata n'atabako kyateekinga n'atabako decision yonna gyateekinga naye bw'abanga yavuddeyo ne yeetonda ku lwa Uganda ekyo ndooza kyekisingira ddala okubeera ekyamaanyi. Of course nga president ate ateekawo embeera enkolagano ey'omuggundu ate aweerwa respect mu East Africa. Of course yabadde alina ovaayo n'ateeka neyeetonda ku lw'eggwanga. President Museveni yakoze bulungi. Ngenda kukomawo awo wennyini ogenda okuba nga otandikira kasooke pomulemu ate tumayize ne kansala tuzike ne kansala sajja Civic Media. Neyanze gakyali ku musomesa. Esebo. Oyina eddakiika emu. Esebo. Onzike. General Muhoozi. Esebo. Talina musango. No, of course sijja gamba nti talina musango kubanga tutunuulira tulina kye tuyita President waba yavuddeyo ne yeetonda. Of course omusango gwabaddewo. Lwaki omuntu ajja ne yeetonda ku lw'embeera kitegeeza Esebo mukama wange. Omusango gwo gwabaddewo okubeera nga ensi eno Uganda si Kenya. Bweba Uganda si Kenya ne wabeera nga wabaddewo tugamba nti byayitidde kale ebyayitidde ati bwe tugamba nti byayitidde tewali atakimanyi. Nze kyensuubira ekikulu si kyagamba nti oba bamukwate ekikulu kutereeza nsobi eyabaddewo. President yakikoze
president waba yakikoze katulinde Kenya eveeyo ku nsonga naye agw'omunkubo gagamba agw'omunkubo tetugagala kambuze ekibuuzo edda bwe twakolanga emisango omuzadde yakukwata n'akutwala mu famire eri bakwokyayo emiggo nga ne bali balaba bategende omuzadde akugunjudde president Museveni yagunjudde no amache galina amateeka ge gatambulirako kati bwe tulaga no siri munnamagye naye nkimanyi amache galina amateeka ge gatambulirako era kyemmanyi president okuvaayo ne yeetonda of course code of conduct estandinga nnyo ku nsonga yezo esebo okola ekikyamu nga tukwaranka no ekyaranka ekyo kyo deputy mayor for the first time avuddeyo n'ayogera ekintu ayogedde nga munnayuganda tayogedde nga bano abawakanya gavumenti ne bateekawo embeera so ekyaranka ekyo kyo kibeerawo si ku General Muhoozi yekka bangi babadde babakozesa kanyambe bannayuganda bano abasajja b'NRM omuntu kyasooka okugibwako kasoberawo NRM mutwego nakwetegeerera omuntu yenna ali mu ddaala ly'ebyokwerinda oba mu poliisi oba mu magye bakola ensobi mu magye akakkanyizibwa ddaala akakkanyizibwa ddaala takuzibwa naye kino kiruddewo nga kikolebwa era kafuse kazannyo ka mwami Museveni kankulambikire moderator waliwo wano akakiiko kanoonyereza ku by'ettaka n'obuvuyo bwali mu by'ettaka kaali kakolera bamugemeire omulamuzi be yagenda olambula erimu ku ttaka kwaliko abasirikale ab'amagye ne bamugaana okuyingira omusirikale otwamulaba nga bamwongera amadaala omwami Museveni yamukuza yajemera kiragiro oba yamenya amateeka okugaana omulamuzi okukola okunoonyereza kwe si mateeka g'abakama be ekyo kikulaga nti mwami Museveni ne gavumenti ye tegoberera amateeka kubanga mu kukuza olunaku lwa mukadde waffe luwumu Museveni president wa Uganda yeno mwami Museveni yayimiridde n'agamba lumu yali mukyamu era n'atakomaawo n'agamba awa amaanyi baradisi bajemera amateeka Benikito kiwanuka yali saabalamuzi wa Uganda kati ono baatugamba nti tasobola kutugamba kituufu ekituufu kiri nti General Muhoozi olwaleero yalibadde mu kkomera eryamagye nga n'amayinja gonna bagamwambudde erimu ebyobufuzi kakati anti kati wabeerawo bano abateekamu omuganda waffe ono gundi kirumira bwe bagira kakati munnayuganda nze nja sigala nambika ensonga yange bwe nti bwe tunoonyereza ndowooza tuyinza n'okutambula Africa yonna omuntu asinze oba awa respect naddala discipline magye his excellency Yoweri Kaguta Museveni papa East Africa visionary leader bwekiri of course yes kati bwekibeera nga president waffe Yoweri Kaguta Museveni ekya discipline yakitwala nga kikulu nnyo era yayanguye mangu okulaba nga ekyakolebwa sijja kubeera mu kamera nga menti kyabadde kirungi eri nsi ndala katulinde naye nga nze kyemmanyi ekikwatagana ku discipline naddala magye mu army president Museveni akwata ekifo ekisooka kati we wabeera nti embeera yonna yabaddewo munnayuganda ekyo kyo president waffe he knows how to handle everything. He's a good president. Nsonga is a ruling party. Kumu RDC. No, asobola okulambika ensonga. Ate bino ebintu lwakuba bannange tebabitegeera bo balowooza nnyo nti twagala ssente oba twagala biki. Nze nagamba munnayuganda era naye akimanyi era ne ku secretariat bakimanyi. Nze ndi munnayuganda akkiririza naye ng'osiba bannayuganda abafudde okutuukiriza omulembe olwabwe ne bajaganya n'otasiba yamenya amateeka g'amagye nedda badde nambika munnayuganda General Muhoozi soko munyumize
kakati okusookera nga sina kunyumiza General Muhoozi kiriza sooka enzigyewo obulimba obuterebwawo Muganda sijja kumunenya kubanga ebiseera ebisinga ayogera ebintu olw'obutamanya naye katumuterezeemu si kituufu kyayogedde nti mu Africa amagye ga UPDF ge gasinga empisa oba ge gamu ku gasinga empisa kubanga nga tupimire ne ku standards eza wano mu Uganda kitongole kya gavumenti bakita Uganda Human Rights Watch kyafulumya report nga abantu abasinze okukulemberamu mu kutyobola eddembe ly'obuntu n'empisa embi magye na poliisi kati nga tubaliddeko eyo standard yaki ya Uganda tunagenda ku standard ndala obwo bulimba bwe mba nenjagala mukadde wange ono asooka ategeere naye ati sindowoozange public document omanyi Human Rights Watch wefulumya report efuuka ya public naye lwakubanga gwe tolina TV tolina simu tunenya ekyokubiri kyenjagala omukulu ono ategeere oba naawe otegeere nti omusirikale bw'amala okugaana justice bamugemeyire okutuuka ku ttaka kyali mu bukyamu kubanga fine he was executing the orders of his commander. Yes. However omuntu akulembera amagye gonna abeera chief of defense forces oba CDF oba kale commander in chief nga ye president kyokka ate president Museveni ng'aweba constitution ya Uganda act number hold on abeera commander in chief yes. aweba amaanyi mu constitution ya Uganda act number eri mu parliament rather eri mu constitution bagiyita commission of inquiry act ewa president okuteekanga wakakiiko okunoonyereza nga ku nsonga buno tasobola bitegeera musajja wattu kakati kitegeeza commander in chief bw'aba alaze nti ekintu kibeewo kibeera waggulu ebeera command esembayo nga ne CDF ow'amagye newe yankwadde yali awadde Kopolo Patrick muzijukira bali bamuyita simanyi Kopolo Patrick obuyinza obumuntu obutasalaawo eri order eya Mwai Museveni engeri gyali nti commander in chief kubanga ya commissioningawo neyo inquiry ne babaganda bagamba kabusiru wa Mwai Museveni ate era y'omu n'akwata medo n'agikwasa omusirikale oli kwegamba olaba ddala katemba gwe tuli mu ng'eggwanga naye nga ate yeerabidde nti ye commander in chief ate constitution emuwa obuyinza mu act eyo gyegambye gye bayita commission of inquiry act okubanga asobola okutegeera naye tosobola kuba kubuusa maaso eyo that is the madness we are in as a country tosobola kubinenya nzija ku General Muhoozi okufuuka bwa General njagala tutunulireko bwana twahono yagezezaako okulambulula General Muhoozi n'enzija jazze ayingiramu amagye ga Uganda ng'owa LDU ku university e Makerere n'ama kikinga mpulira owuuna yayingira ng'owa LDU kubanga era waliwo inquiry number parliament yali ekulemberwa eyasookerwako nga second tanajja member speaker yali yani ne bateekawo akakiiko mu parliament kabuuze abavubuka abanyankola abayingira mu magye bayingira batya nga baba recruiting okuva ku university. Museveni yenye n'avaayo n'agamba nti ndi mukulu am recruiting LDUs ku byalo. So enjingira gye bayingira magye yonna nkyamu tutunulire muko engeri omukulu ono jazze afuna zi rank tuli fenna nga kano kiza Besigye nga bakamala okuwangula olutalo yali ku ranka ya wansi nnyo naye n'okufuna rank eya kano yamala kola bibuuzo eby'omu kiraasi basooka ku kosi mu training kosi n'agiita n'avaayo ne bamuteeka ne mu kiraasi room akola amagye okumanya nga linejje mu butuufu lyayonooneka si lyejje lye twandiyise nti erya UPDF Uganda People's Defence Forces tekikkirizibwa mu mateeka g'amagye Mwai Museveni ge yateekako owulira omuntu okubeera ku ranka yeemu emyaka 10 UPDF Act genda ogisome tekikkirizibwa muntu kubeera ku ranka emu okumala emyaka 10 ng'akyali serving army officer naye Kasirye eggwanga yafiira ku ddaala yalimalako bbanga ki ngari brigadier naye ekyo kikwewuunyisa tekikwewuunyisa because this is the order of the day kanku ekyokulabirako ensonga General Muhoozi gyayogedde lwakubanga Bannayuganda tebasobola kusengeja nakusengeka kyayongedde okubalaga ebintu bye tubadde tuze tubagambanga nti lino eggwanga lituuse mu mbeera nti lirina bannannyini owulira bulungi nnyo
General Sali Musale muganda wa Museveni yawumula amagye 1989 onabadde abimanyi yali second army commander naye bwamala okuwumula amagye n'aritayalinga amagye ranka ze yafuna okutuuka ku general kubanga naye general yazifuna amala n'okulitayalinga amagye wakirabawa mu nsi yonna ali wali bbali naye yaritayalinga n'afuulibwa general ng'ali retired because yagenda okuva mu magye nga army commander nga lieutenant general nga tanaafuuka full general foster general ebyo bibeerawo wano mu Uganda tuli fenna kakati bwe tumalirizaawo ne tujja Henry Tumukunde alina oluganda olugattagatta ku Museveni agamba nti NRM etufuga mu mbeera nti waliwo abatula ku dining niwabeerawo n'ababeera mu ntebe ezibeerawo mu ddiiro kati be Batumukunde buliriza nzija abukaranka bbiri asinga Gaddafi bwe yajja wano n'agaba ranka kubanga Muhoozi okufuuka kanu Gaddafi yajja wano n'agimuwa kakati oli bwabuuka ebbiri kitegeeza ki naye jjukira naye wa Luganda atula mu ntebe tatula ku dining naye atula mu ki bamusiba emyaka 4 bamusiba emyaka emeka kwogera ku nsonga z'amagye ku media yali ku CBS emyaka egi ng'ali katebe oyo n'omukoddomi naye lwakuba nti be bana batula mu ki mu ntebe tuli fenna kakati bwe tujja n'otunuuliza ebintu byonna ebize ebikolebwa Muhoozi kyongera bwongezi kulaga nti lino eggwanga liriko bannannyini bano bamusomesa abeerijja lijja kwenaalimu bagenda kusigala nga balya magumba nabukunkumuka awalampa abantu tuli fenna kakati ekyo kyonna njagala okizinge njagala kutunulira mu mbeera ya Muhoozi eyo nga njikulaga emirundi gyonna nti Muhoozi essaawa zino baleeta etteeka bwana Nsereko yaleeta etteeka naye bw'otunuliramu ekintu kya Muhoozi kyeyatadde ku tweet ye n'otunuliramu n'omwana eyagamba Anita Mongo nti kati Vatican ye naawunya mmekako kiki ekyali ekibi ennyo ekiteeka obulamu bw'Abannayuganda ku stake naye Muhoozi ali bweru yeeyagala ali mu kunywa bbiya na champagne kakati naye byonna byongera okulaga nti tuli mu ggwanga lino erijjudde katemba total madness naye njagala kumaliriza nga ntegeeza abatulaba Bannayuganda nti ng'eggwanga tugenda kubeera mu katemba ono yenna kubanga kankulage n'ekisembayo Muhoozi yakola wano pati nakwata abaka ba parliament ab'NRM nakwata n'amagye top command officials mu magye nga ne CDF mwali n'abateeka erugogo wali ne bamusambira omupiira ng'atudde bw'ati abalaba CDF n'ayingira ekisaawe asambire Muhoozi ono kakati kale tetuganye mu musomesa ono tuyinza ebintu ebiri tekinike enya ayinza okuba tabitegera bulungi naye gwekisoboka kitya nga CDF Chief of Defence Forces Wilson Mbadi ali mu kisaawe asamba mupiira omukulu amulangira atudde n'engalo CDF n'avaayo mu kisaawe olw'okuba nti oli yayambadde uniform y'amagye n'amusalutinga n'omusalutinga kikkirizibwawo wano mu Uganda njagala kumaliriza nga nkutegeeza moderator nti bino byonna bijja kubaawo and we shall continue living in this madness nga tubiri madness eno paka Bannayuganda bwe balitegeera nti they don't have an equal stake in Uganda kyova olaba ffe twagasalawo okwegatta ku bavubuka abaana b'essomero wakirabye ab'Emakerere nga tutwala petition yaffe ku European Union naye nga police nejja netukwata n'abaana nebasiba netuba emiga emizibe ennyo naye nga ate juzi Museveni yakolagana n'ekibiina kya UNSA Uganda National Students Association ne bapulaninga abaana ne babateeka ku kkubo mu beekalakaase ffe twabadde tukutte ki sebo njagala omule ffe twabadde tulina mayinja oba twabadde tumuvinga na petition yaffe tutya buli kimu njagala I can challenge bali bakuumiddwa na police hold on buliriza njagala kuchallenginga mwami Enanga n'Onyango namulabye nga ayogera ku mawulire tetwamusaba lukusa siwe kiri naye njagala mwami Onyango ne mwami Enanga baveeyo batulage ku baluwa ya Onsange basaba olukusa okwekalakaasa
kakati ebyo byonna byongera okulaga nti muno mu Uganda waliwo bannannyini nsi abakikozeosaba lukisa nti nakyala ng'ate oliwo otegedde kakati ensonga yonna ekulaga nti ebintu byewunzisa wano mu Uganda wa destabilization. Kankubulire Muhoozi singa abakubanga ali mu nsi ezina demokrasiya yandibadde kitalya ate kitalya waliwo muganda nga bamuyita Serunkumajani Bosco yangamba waliyo obusenge bwe bayita solitary bwe bateekamu nga tolaba musana tomanya nti wabukedde babuzibye Muhoozi gye yandibadde naye byonna byonna bikomekereza nga bitegeeza ekigambo eki era kyenyagala bannayuganda bategeere era kyensembayo nakyo nti eno embeera tusobola ogivunuka ng'eggwanga ekigambo ekimu ekyo kyenneeza tusobola ogivunuka ng'eggwanga singa basobola okumanya nti bino eggwanga si lyabwe ne balwanirira their sovereignty in this country. Kamalirize na kino oluusi tusobola okunenya mwami Muhoozi naye ate mwana watu era na kino njagala bannayuganda bakimanyi abatamivu tebakuuma byama amaliriza avuma bavuma nkugambye nakyagenda okuvayo atubadde ku nsonga eziri mu ggwanga mu meeting yajja Deputy Mayor mu dakiika emu obudde bunziruseeko nsaba twogere ku independence y'eggwanga Uganda onyamba n'ompaayo ekirungi Uganda kyefu kyeganyuddwamu n'ekigaanye naye ng'okisubya kijja tereera nja kuba musanyufu dakiika emu emu waawo neyanziza neyanzege numwa nnyo eri bajjajjaffe abaalwana ne bakola buli kimu okulaba nga Uganda efuna obwetwaze okuva ku bazungu. Uganda erina byefunye bukyanga tufuna independence bingi webiri bitegerekera abakulembeze nga Idi Amin Dada. Deputy Mayor kansooka empumulemu nkuwa obudde obumala onnyo otunyonyera ensonga eyo kampumulemu ko nkomewo n'ensonga ya independence kuba bingi ebitabo kunyonyola ku nsonga ate tuwasike programu olunaku olwaleero.